information yemu mu kusaasanya information Okulabisa Museveni. Tulina abantu bangi nnyo nga bwakwata essimu olaba entegeera ye n'ebigambo ebimuvaamu. Tutandise okumanya abantu entegeera yaabwe n'ebigambo ebibavaamu. So teweewuunya bw'osanga omwana gw'azadde naye ng'alowooza nga taata, ekyo si kikulu. Naye twagala bategeeza nti bw'otwogera olwaleero documentary ebyafaayo byakwatibwa mu kalulu akawedde, obubbi, okuwamba, obutemu n'okutulugunya byatuuse ku kituyita entikko oba kyetwandiise climax. Eragirwako ebifaananyi ebiba byakwatibwa muri buliwo n'ebyazanyibwa obuzanyibwa, ne kati kino kyakwatibwa mu buliwo kyetuyita documentary nti documentary ya president yakwata ku byaliwo byonna yatuuse ku mutendera ogw'ebiragwa ku nsi yonna gwe tuyita Oscar, era nga yalondeddwa. Tujja bategeeza ddi batandika okulonda naki, naye nga twagala tubalage nti ekyo tekibayinula ttama okuba tukyalina omulimu gw'okulabisayo seeri mu ngeri yonna esobola, era otunda tubategeeza essaawa yonna kiba kitegeeza nti kati Yose atuuse ku international scene nti abantu bonna bamutegeera ebikolwa byakoze. Kamazanyira akatambi kano then tulyoke tusimbule. Bangi ababadde balowooza nti ebintu bya Kyagulanyi byakusaaga mu busaazi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga agoba ebintu bye mu mitendera. Abaseka ne baseka. N'agenda nga Mbazungu ne beebuuza nti kati bw'agenda Mbazungu bagenda kumuyamba ki? N'azanya firimu eyoleka ebyo ebyaliwo mu ggwanga Uganda mu mwaka ogwa 2020 ne 2021 mu kalulu ke twakasembayo kuba, ng'alaga abantu bali nti ebintu bino mubiraba bulabi, naye Uganda tetulina mirembe. Munnayuganda takkirizibwa kwerondera muntu ki gw'ayagala amukulembere. Abasajja bano bakozesa maanyi ga mmundu ne balyoka balinyirira eddembe ly'obuntu ne badda ne mukati ne beewogoma. Abangi baaseka nga bagamba nti eno firimu egenda kuyamba ki? Kyagulanyi Ssentamu tolaba nti ky'okoze tekiriiyo? Naye awaadi ze yakawangulako obuwanguzi kati w'owulirira bino, effirimu eyo yennyini yatuuse ku mutendera ogw'ebiragibwa ku nsi yonna. Kitegeeza nti n'amawanga gabadde gakyalimu okubuusabuusa nga galowooza nti Museveni bamukonjera. Batuuse okulaba ku firimu eno bategeere Museveni omutuufu yaani, yeeyisa atya, ekifaananyi kyalaga ku international level ddala kyekiri ewaka, oba binaakola bikole. N'olw'ensonga eyo awo Museveni waatuuse. His Excellency wamutadde yagamba ajja kumulabisa paka kuwulira bubi. W'owulira bino omusajja ali mu kumwanika. The eternal memory. 4 daughters. To kill a tiger and 20 days in Mariupol. Muzamutegedde. Awo tutuusiza okulabisa Yose. Kati mwe temufa kuba airline propagandist kuba gwe gubasasuza. Eno Oscar yesinga mu nsi yonna okuba nti erabibwa n'okuwa ebirabo abo abatuusiza okulabisa n'okusomesa ensi yonna mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka n'eddembe ly'obuntu. Kati documentary yatuuseyo era yanominatingiddwa. Kati kitegeeza ki? Awo Museveni tasobola kuteeka wadde n'ekikumi, kiba kitegeeza nti tuba tugenda kukola omulimu butereevu nti kati buli kimu kiri open tukiraba bulungi nnyo. Kankabadire bulungi mulyoke mutegeere Okulabisa Museveni okutuuse. Okawulira bulungi nnyo. And now the nominees for Best Documentary Feature Film. Bobi Wine, The People's President. The Eternal Memory. Awo tetugenda kulwawo. Mutegedde bulungi nnyo. Ekyo kiwedde. Okulabisa ku international level kati kabeere senator waawa, kabeere president wansi ki, kabeere film star ki, kabeere celebrity ki across the globe amanyi Museveni yaani. Tamumanyi nga president wabula the most worst dictator has ever been witnessed by the world. Nti ye dictator akyasooka okuba nga exposing nga akyali mulamu nga taliko kuwaayiriza. Nga yebwe yawaayiriza Amini. Kino kye exposing Museveni ku international level kati kabeere president nga ali luddawa amanyi Museveni yaani, obukyamu bwe, obutemu bwe na buli kimu. So kati ensi yonna etadde amaaso ku Uganda. Mukitegedde bulungi nnyo. Gwe mulimu gwe twagala okusooka okulaga. Omanyi totakibe nga tunakikenenya ndusu. Museveni abadde ne batuyita abadde n'abasajja n'abakazi ku international level betuyita ba lobbyist
lobbyist omulimu gwa kukuba kadingidi wako kujja munyama ku buli office kino kye babagamba si kituufu kino kye kituufu ne bayisaawo ne muganti wali abana bawabo mu bita kyo si kituufu tebali bawamba bana so ekyo ndekitubanga kye tukoze ekitwa kiise katwa agenda ku mutendero guddako era nga nkyali mwaka akanyomero ebisere bisinga wano njala mu kwate bulungi nnyo nkola video kuna ku rocksatu Rocktown no resande mubuli mulange mengo mu recording bulamu wange si deleting ngayo video wadde ne mukebere ne message sola deleting ate sikola short videos nkola video za 2 hours sikola video ya 15 or 10 minutes nkola video za 2 hours over 1.5 hour buli nsonga yonna njirambula bulungi ate si deleting a video kati muba NLM propagandalist n'abatalina content na byagula ku social media mujja ne mu record ne musala videos zange mutandika okugatta information nga mwagala era agenti nayogedde ekigambo ekikyamu ku president wa ku muntu omulala yenna gomwagala information ebenge ekubagana president njala bagamba eyo system yavaawo propaganda abantu bamutegera ku international level nze video zange zibeerako 24/7 zibeerako gwene wono kwata video eno ogisala muno kyuse ekigambo n'ogattako ekirala. That's a wastage of time. Muchuse tactics. Nebo no gata Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byayogedde jjo n'obigatta no yebiteeko ku social media nti yagambye nti yakyusiza ebigambo. No, that is a wastage of time. Kye mulina okukola okulimiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu kiri ekintu ekikambo w'amagezi gaabwere nga temusasudde. Mukole ebintu by'abalagira okukola nga mmwe gavumenti ekisooka. Abantu bamulonda 75% mu muwa obuyinza bwe. Bwaddangamu n'abazoganya nze mbaluka. Enguudo muganye zikola bwazogerako ate nga mutandika teekawo blackmail ekyo kikyamu. Amalwaliro tekuli ddagala. Insecurity nyingi mu Uganda. Abaana bawambibwa, ssente z'eggwanga zibbibwa, misuse of government resources and funds. Ebyo mulina okukola mujja kujja Kyagulanyi ku media but bwe mubanga mukola vice versa. Ne munakola propaganda ali ku local ku international ne muhelo temusobola kujja Robert Kyagulanyi ku social media da ku media. Mbuuza lwaki? One, ffe tulina ebintu bingi nnyo ebyokwogera ku mutalina. Engeri gye musobola okuyimirizaamu national unity platform people power Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Lumbuye kwe kukola exactly bitubagamba okukola. One, muze obuyinza bwaffe mulekerawo okutta abantu, mulekerawo okujja abantu ku mataka, muteeka amalwaliro eddagala mu ddwaliro, mukole enguudo, mukole buli kimu kino, then amujja kujja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ku social media. Naye mutaakola ekyo mumala biseera nga nfundikira mu kanyomero ako. Waliwo mu ku media ne mu marketing, ku media kuno kuliko mainstream media ne social media. Tukozesa enkola bbiri mu bintu bye tukola ebiseera ebisinga. Ku media konna oba marketing temulimu bad marketing teriimu. Tewaliwo bad marketing. Yensonga lwaki MTN ebekuba obulango ekuba ye marketing ga MTN ngekuba Airtel. Yensonga lwaki nti iPhone webekola obulango bwayo ekuba naye kuba Samsung ne Samsung ebekuba obulango ekuba ki ekuba iPhone kubanga yagala ekintu kyeyo kitunde. Nenge simu zonna ogenda zeetola ng'essimu zeki simu zezimu. Abaguzi bawula kiki kye baagala choice. Kati mu marketing ne mu promotion tewaliwo promotion nkyamu ate waliwo promotion ennungi. Kati mwabakira ku makya ne bakuwa emitwalo 5 ojja ovume Kyagulanyi. Muganda wange tuvuma Kyagulanyi tulina ebintu bibiri. Waliwo mu kye mukola kye mutamanyi kakibategeeza omunaafuna ku bwongo mukitegeere. Kyagulanyi alina omukisa alina obuwagizi. Eyo added advantage ku ye weeri tusobola gimujjako. Alina omukisa alina obuwagizi. Kati mwe kyemukola bakiyita sympathy card kyemu promoting ku ludda lwa Kyagulanyi. Ekyo kibeera mu bantu bwe batali bannampa wengwa. Oba mpagire Museveni oba siwagira Museveni oba mpagire Kyagulanyi oba siwagira Kyagulanyi. Kati gy'okoma okuvuma Kyagulanyi oli atalina wa watuufu waagwa. Ajja n'obulumi buli lwaki bafumba nnyo Kyagulanyi neyegatta ku sayidi ya Kyagulanyi kye bayita sympathy card mwenje muzannyira Kyagulanyi. And whoever pays you to do so on a daily basis, every minute, every hour is promoting Robert Kyagulanyi Ssentamu indirectly. Eyo card ne ku international level kweri.
tulaba nti Trump bamwogerako mu America byomwogerako ennaku zino ali mu kuwangula bubi nnyo ninga ate jjo baliddawa tebamwogerako bibi kati kye tuyita sympathy card eri very expensive to maintain. Very expensive to maintain. That's why mwete mujimanyi. Eyo sympathy card mbi kubanga wegwa wawa. Sympathy card egwa mbantu banampa wengwa. Museveni na mukowa. Kyagulanyi ono. Anajja kakasajja kano. Oyo ngali wano. Kati bw'ovuma Kyagulanyi n'oteekawo n'ebitamukwata kono bimuvuma. Omwana nga bamuvumye nnyo, omwana nga amwogeredde amafuukuulo, omwana wa Katonda, ate nga alwanirira ffe. Automatically, omuntu oyo b'omuwadde omukisa okwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwa nsonga, eri gye tuyita omukisa gwe ne sapoti gy'alina teri asobola kuvayo kusala kudda essayidi eno. Kati ate gweno gy'omuvuma bali bannampa wengwa bebagwa mu kaadi eri gye tuyita sympathy card gye mukola every minute, every hour, every day, the moment okwata essimu n'ovuma Kyagulanyi ku kintu ky'atamanyiko ky'atalinaako mutwe n'amagulu. You are promoting him direct or indirect without knowing. Kati Museveni ne bakyali bamujala bagamba mwe kye mukola temukimanyi. How many times wolinga Museveni amwogera ku social media okujja nga tumwogerako negatively, tumwogerako mu bintu ebikyambi byakoze nga bwebiri physical birabikako. Museveni tumwogerako negatively. Lwaki tumwogerako negatively? Kubanga yali in charge ya bobuyinza bwa Uganda. Kati mwate abawumba tutu abasajja n'abakazi bakiwa okuwa ssente ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu as if he's the one in the power. That's wrong. Kyagulanyi si yali mbuyinza. Ffe twogera ku Museveni negatively kubanga yabba obuyinza. Kati ate ffe twogera ku Kyagulanyi positively kubanga bye twetaaga akole yalina obbikola wakati bamubako obuyinza. Kati yawula ekitakamba agati wopera n'entula. Kye kizibu kimwe temukozesa bwongo. Twogera ku Museveni negatively kubanga yatwala obuyinza bwaffe. That is a must. Kati gwe bw'oyogera ku Kyagulanyi as if he's the one in the office of power. Cow mentality. That means you are still promoting Robert Kyagulanyi Ssentamu 100% without knowing it. You are promoting him. No one ngati akera kukusimba bitoke mu luguudo. What's the problem with planting those banana plantations in those poor roads? What's the problem? Yaganyo zikola no. Yaganyo teke dagala maralio no. Yakufunisa vizo gende bweru gyoli no. Kubanga agende ngense kulemye. Yaganyo teke dagala no. Kati entogezo bate nti mwina kye mutamanyi alefula nti mwasoma nengo kusoma kwa Mungu bakibayita marketing ne promotion ebintu bibiri byanjawulo nenga tebikola ekintu kyekimu. Oyinza okukola omuntu ekintu n'omuzika ng'oyambe kkiriza enswaso etayanula yereega engalabi. Nze njagala obebaza nnyo bali ddala kyonna ky'omwogerako kimukolera. Omanyi ssente mmeka Museveni zasasula ku sseni eni okwogera ku linnya lye? Omanyi ssente mmeka Museveni zasasula ku Al Jazeera okwogera ku linnya lye? Omanyi ssente mmeka Museveni zasasula ku BBC okublockinga information n'okwogera ku linnya lye? Omanyi ssente mmeka Museveni zasasula ba lobbyist across the world to protect his bad image across the world? Tozimanyi ba Kyagulanyi, he doesn't pay any coin to anyone to promote or to talk about his name. Mwemuzanyisa, you are wasting your time, your energy ku sente no promoting ekintu kyemutamanyi. How many times have you been talking about Muhoozi right now? He's nowhere to be seen. Abantu bakola ne stunt babogereko mu mawulire. Kyagulanyi teetaga kukola stunt. Mwe kyemutamanyi mu promotion ne marketing buli kintu kyonna kyoyogera ku kintu kyonna kiba kikitunda tekikissa wansi. Kati by'obufuzi bayibiri ebintu ebi numbers ne media. Olina atula kusimya Kyagulanyi kati ali mu movie ndoga ali mu movie nombuza movie etegeeza ki nga takimanyi. Ate kati yavudde akamuno gye tuyita direct and indirect promotion. In the good way or the bad way, you are promoting him. Nkubuuliddeko waliwo sayidi eri yannampa wengwa egamba Museveni twamukowa ne Kyagulanyi alajjako omusajja n'asokana. Kati buli lw'ovuma Kyagulanyi oba kwasa ennaku gw'okwasa ennaku
ajja wa Kyagulanyi direct. Buli lwavumu omuntu ebeera yamukwatibwako ennaku n'asala nadda ku sayidi ye. Kinoonyerezeeko mujja kunneebaza edda bwe mba nga mukyakola bwe mutyo Kyagulanyi agenda balumya emitwe ate wali tagenda kuvaawo. Ensonga nno bwe zitambula bangi basasulwa nga tebamanyi nti ate kye bakola kigatta ku oyo gwe bavumirira. Weewaawo nga waliwo n'abasasulwa nga bakola bye bakola si lwakuba nti babikola banyumirwa, naye babikola olw'okuba nti bambi nabo beetaaga akasente. Bwe bamuwaayo akasente ke bamuwadde bamitwalo 10 oba 20 n'ajja ku media n'akalakata His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Obuzibu bwe basanga nti Kyagulanyi Robert Ssentamu teyeerwanira ntalo era toliwulira lunaku na lumu nti alina gwayanukudde. Abalwanira Kyagulanyi Robert Ssentamu entalo beebo abamwagala era abalwanira enkyukakyuka abaagala eggwanga lyabwe okulaba nga lidda mu mikono gy'abannansi. Era bw'ojja okusanga baanukula abantu ab'ekika ekyo naye nga bangi abamuvuma balowooza bamutoolako kyokka ne bawunzika nga bamugattako bugassi mu butamanya bwabwe. That you are in power accidentally, you're not supposed to be there. You know where you belong. That's why the country is messed up. The system of eliminating or assassinating your opponent doesn't work anymore. We are in .com era. So every time you sit down and you discuss about eliminating your opponents, it's an old tactic or system. It doesn't work. Because now the world knows who exactly killing Ugandans, especially the elites, politicians, and business personnel in the country.